Lutindo wano ku Lubogola Simba kulamusiza munanga awuliriza osibyeyo tyano webale emirimu gy'otuusizaako engalo Walusimba Evans mu studios okutuusaako program Lutindo nina Honorable Betty Namboze tugenda kubanga tuwuliziganya ensonga ezibadde eziri mu mawulire nnyingi eddakiika ziri bbiri ezakayita ku ssaawa emu ey'akawungezi k'olunaku olwaleero lwa bbalaza ennaku ziizino ziri 18 mwezi gwa 11 mwaka 2024 abavudde ku mirimu mukulika eyo abakyakola mugende maaso n'abatandika obutandisi abafunye ebizibu nyongera okubasaasira abafiiriddwa nina muganda wange yafande Joshua Sendawula ono wa Environmental Police Protection Protection Police Savannah mu Luwero wali wakolera nkusaasidde nnyo olw'okuviibwako jjajja waffe maama Samali Sendi Kadiwa abadde abeera wali Salama Munyonyo basaasiddeko mwenna ajja kuziikibwa Nakaseke ku kyalo Buggala awo mubazaake famire kitalo nnyo ndoze saa zijja kubeera 8 Fande Joshua Sendawula nkusaasiddeko nnyo kitalo nnyo n'abafamire yazaake mwenna n'abalala bafiiriddwa abantu bammwe mu ngeri emu n'abafunye ebizibu namwe mwenna nyongera okubasaasira mu studios nina Honorable Betty Namboze gyali yonna nze gye mufunirawo baali wano baali luddawa tugenda kubanga twogera ku nsonga eziri mu ggwanga ebibadde mu mawulire olunaku olwaleero ebibaddewo events bannaffe aba FDC babadde balina naddala ulwana e Katonga CFDC kiwayi kye Katonga PFF babaddemu n'okusomesebwa mu ngeri ez'amateeka ogakwatamu atwala bannamateeka mu ggwanga president wa Uganda Law Society mukwano gwange nnyo yabaddewo okubalungamya ate ab'ekibiina ekya National Unity Platform olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 18 bajjukidde abo abantu baabwe abaabafaako ne babaziika n'abo abaabula nabo bagamba nti no nabo kati bababalira mu bagenzi kaakati emyaka giweredde ddala olunaku olwaleero emmisa ebadde ekitambiro ky'emmisa kibadde wali ku headquarters zaabwe e Kavule Makerere baddewo Reverend Father linnya lingenzeeko ekitambiro n'akitwala ate era nga mwekereziya guno omwaka ogwa November mwekereziya gubeera mwezi gwa bafu gubeera mwezi gwa kusabira abo bannaffe abaatufaako Mukama Katonda asobole okubasaasira n'okubawa ekiwumulo eky'emirembe n'abali mu bibonerezo bibeere bisaamusaamu so n'aba National Unity Platform olunaku olwaleero balututte kanoonye mwannyinaze Honorable Betty Namboze tusobole okubeera nga tuwuliziganya ku nsonga emu ebadde mu mawulire wano wiiki ewedde Mwami Museveni yaliko ekakumire eyo mu Kibaale ng'ali mu kwongera okwetegereza enkola eya 4-acre model era bangi ne basobola okuba naddala minisita Byabakama n'abeera ekyokulabirako. Honorable Namboze Sebo osiibyeyo otya nno nnyabo sibye bulungi sebo osibye otya nno sebo ngambira ku Emma Sebo akunkendereze ku monitor eyo eri emabegaawo monitor esembedde ekyalimu gyebaleko bakulu nkale nnyabo naawe gyebale nnyabo nkale sebo buuza ku bannamukono Uganda mwenna bawuliriza Simba wano mu Uganda n'ebweru mbalamusiza nnyo bannyabo ne basebo obutabeera nammwe mu studio awo ndi munafu mu mbulamu naye nga twebaza Katonda tuwadde obulamu olw'ebirungi bye mufunye bannyabo ne basebo mbeebalizaako Katonda ate bitagenze bulungi byonna tubikwasa Omukama Katonda abasibe ebimira abakubagize wekisoboka abagizeewo ennyabo bagoba ku ttaka ng'abantu bange ab'ennyenje njagala kubagumya n'okubagamba nti ababbi b'ettaka nga tebannafuna magezi gasita mipiira ku ttaka kulivuga kulijja we balibbye ne we balibba
bagenda kulireka. Njagala abantu baddemu amaanyi ate we bajja ku ttaka ku kyalo ne banyigiriza omu ku mmwe kyabuvunaanyizibwa mwenna ne musituka ne mulwanirira munnammwe. Naye nga mukono ssebo ku kizibu tulina omulamuzi mukyala Tibulya yajja n'asalako ekyalo kyange Kirambo ekyebuddugala n'ayiwa bano abasirikale abakifeesi ne poliisi eringa ebatya abantu we beekolamu omulimu babagobe nga poliisi ejja ekwata abantu. Kyokka batulugunya abantu poliisi nga yeetunuza eringa etalaba. Naye ng'etteeka ligamba nti abasirikale aba private bamukwata mundu aba private tebeetaba mu nkaayana za ttaka. Alina oda egamba nti ye nannyini poloti namba 18 naye kyokka ettaka lyatwala liri ku poloti namba 151. Gamba tuli mu buzibu obw'amaanyi naye nga mukono ate kyekirina awalala. Nze balinga bagamba ekibbattaka nga sikitegeera nga ndowooza oba oli ayita mu mateeka nga sisuubira omuntu asobola okujja kifuba bw'atyo n'akoona amayumba g'abantu n'agaleka ttaka ku ttaka n'asibirayo amalaalo n'asaawa emmere n'ateeka kafiyu ku kyalo bannange. Naye ng'akola ekyo ate mu mirimu egya bulijjo ddala mulamuzi mulamba yali tuyambye okuvunula amateeka. Nekiri emukono mbadde njita mu social media nga ndaba waliwo n'omusajja omulala ali bannange mululwana wange omugagga abunabba ekibanja kyange. Gamba abantu babuuza Munnayuganda kati amazima agajjawa? Ensonga ogigoberedde otya era oyinza kuyamba otya bannamukono ku nsonga eyo nga tugivaako tugende ku mulamu Honorable? Twabadde n'olukiiko ku lw'omukaaga. Era omulamuzi oyo Tebulya n'ampandiikira ebbaluwa ng'ayita mu balooya abamu nti agenda nakunkwata nvunaanibwa okusaalimbira ku kyalo kye kuba sebe ekyalo kyonna akiyita ttaka lye. Akati naye nange ne mwesunga nti njagala ntwaleko mu kkooti eyo gy'agamba mpozi nga anantwala mu kkooti eno etuula ekiro naye bweneeba eneetuula emisana ndi mwetegefu kugenda mu kkooti ku lw'abantu bange. Twabaddeyo poliisi twabayise naye nga n'okujjayo tebasobola. Ekiri eno kiri nti buli mukungu yenna abaddeko mu ofiisi nti ono aladisi nti ono osi nti ono dipi bonna sebe basalidde poloti. Nange nze nnyini olaba babadde baagala okuntwala mu kukemebwa kyowaye toyomba nnyo jja ntukuweeyo poloti naye nga n'okukola obugagga obw'okuleka abaana b'omu maziga. Njagala nkubuulira obutujju butendekebwa. Nalabye abavubuka ze mmanyi nti beewoze mu bbanka batunze byabwe beewaddeyo nnyo okuzimba amayumba ezikoonebwa nga zisuulibwa ku ttaka bakifeesi. Eŋŋamba nti kati omuntu okumukola ekintu nga kino ati tafiira ku muntu tetugenda maaso awo okufuna butujju ddala bwennyini. Naye ng'oli akulaga mu kkooti yagendayo ku poliisi yagendayo n'atambula simanyi state house simanyi RDC buli ofiisi ng'agitaddemu omutwe naye buli waayingira ono omukulu wateeka ssente. Buli ofiisi ayingira gwe basalira ku poloti naye n'afuuka omu ku bannannyini abalwanira ettaka liri. Kwegamba omusajja nnyini ttaka nnyini mayiro gwe batulugunya wa myaka 96 erinnya lye ye Henry Ibya bazze n'omuzimu gye bayita Ghost Landlord nga ye bamuyita Henry Dibya Wagaba. Ebyo babipangira wano ku landisi emukono ku makya ku ssaawa 4 liba lya Henry Dibya ku 4 kitundu ne libeera lya Henry Dibya Wagaba ku ssaawa 5 ne libeera lya Tibulya ne bakugamba nti ye Tibulya Bonified Purchase for Value ye teyategedde nti Dibya Henry bamubbyeko ettaka era teyabadde na nsonga emumanyisa nti Dibya Henry si y'omu ne Dibya Henry Wagaba. Wanaawa ku kyapa wali ng'ettaka litukyusiza abalandlord emirundi 3. Naye ono gwe bayita owa wakati gwe bagamba nti ye yakola fojale bagamba genda okwate eyabba ettaka lyo naye ono owokusatu Bonified Purchase for Value naye ono ne bw'omunoonya tomulaba naye ng'alina endagamuntu yagiwaayo wali bakola omuzimu gw'omuntu ne bagukolera n'amalaalo n'abooluganda n'obukazi obukadde n'obusajja obukadde ne babuleeta ne bukaaba wali ne bagaba ebintu. Nsiiba ngamba wana bawuliriza abange Honorable nti
bw'obanga olina ekyapa kyo mu nnyumba leka kubeera ne weeyinula n'ogamba nti ekyapa kyange kiri mu nnyumba kambeere nakyo beera ng'otwalanga ku budde ogenda okukola ku saaki ku kyapa kyo kyennyini kubanga kuyinza okubaako amatiribona g'ennyumba yo nga naye ennyumba kwetudde si kiki ate mu mukono omwo nakiwulira mbasuubuza abamu genda kuwa ekyokulabirako kya mirundi ebiri okukakasa ekyo ky'ogamba abantu eddibya ekyapa kirina mu nnyumba era ali ono omwami ddibya ekyennyini mu oligina akirina naye bateekawo dda eghost landlord ne bamukolera ekyapa ekirala wakyala wano ennyenje yaleeta house boy awaka shamba boy n'alaba omukyalo ono waatereka ekyapa n'akibbawo bwe yakibbawo ne bagenda ku nasa ne bakolayo ekiri forged ne bakissa oli waatereka kiri ono buli we yabikkulangawo ng'ekyapa kyakikola ki akirabawo mpozi shamba boy yakwata dda kino ekyapa n'akitwala n'akiwa abantu abamu ababbi ne bakyewolerako obukadde 600 nga balaga nti omukyalo ono yabawa powers of attorney banka bwe yajja okutwala amaka ge n'ettaka lye kooti yasala n'egamba nti tukakasizza ekyapa kyo baakibbye naye tetusobola bonereza banka yo banka yalaba ekyapa nga kyekyo kyennyini obuvunaanyizibwa obw'okuuma ekyapa kyo ne batakuwaamu kiri forged bubwo bwe tutaakole bwe tutyo abantu bajja kuteesanga n'abalala bagende baweeyo ebyapa bamale bagambe nti baakibbawo bubbi genda onoonye bba naye no banka kati yenna nnyini maka ganera egatunde n'abanga yaviiramu awo nga all the time abadde ekyapa akirabanga weekiri omanyi kiri ekiri forged kiba almost tobaawo na nsonga yonna ekulowoozesa ekyapa kyange baakibba ne bantera ekyokunnasa so n'ekyapa mu Uganda tekikyamala tekikyamalira ddala nze wano ne ku banka nze banzibyeko ssente zange zonna ku akawunti ya Stanbic banka nga bw'ogiraba ne banzibako zonna ze nnina mu bulamu ku akawunti baakikoze bati nina be nasasula mu national water $3 nga mbasasula njita mu banka nga mpusayina kuwandiika ekigamba nti buli mwezi basale ku akawunti yange $3 bagisasule national water oli abakozi ba national water ne babba eyo documenti ne wanawali $3 ne bajjawo ne bajjizaawo omuwendo mulala nga bakolagana n'abakozi mu Stanbic Bank abamanya nti Namboze leero bamusasudde ne bajja ne bayera akawunti yange ati nagenza ogenda nga aba Stanbic mbagamba nga bulijjo bwe muba mukola transaction yonna ku akawunti yange mumala kunkubira ne mukakasa lwaki eno ku lumu temwankubira naye sebo bantunula mu mutwe kigenderere nti basobola n'okusituka olunaku buli lunaku ne bakusalako siringi $1,000 ku akawunti yo ne batakuweereza message bwe bakikola ku bantu $1,000 buli lunaku baba babbye ssente mmeka ekyo kyekiri mu Uganda nti buli wamu waliwo obubbi obubbi bungi twatandika wano abantu batandika okwogera ku Equity Bank nti zzeemu obubbi abantu ne basooka basirika paka we yabba everybody nange kati ngamba nti ne mu Stanbic Bank muzzeemu obubbi I was of the victims right now nange sisobola kusasula bakozi bange sobola kusasulira abaana bange buli kyonna kye nategeka okukola kati baŋŋambye tubuuliriza ne baddawo ne bakutoosinga eno n'eno kubanga obubbi bulimu bakulu munda muli Honorable. Banga kyebankoze bakikoze abantu abalala bangi era twagala gamba abantu vaayo oyogere teberanga ku akawunti yo ne bwe bakubba 50,000 togamba nti kasita 50,000 zokka kimanye nti bakikoza cross era ekyo mwe muva obwavu buno obutulumira awamu ng'eggwanga nti waliwo bannafuna ssente batakoleredde ssente ezitaliko ntuuyo bwe zisisinkana mu katale n'eziriko entuuyo ezitaliko ntuuyo zitte eziriko entuuyo kye bayita inflation neyanziza ndowooza munnayuganda ensonga eyagiwulidde buli munnayuganda yenna olina okwegendereza naddala nga
okola ebiwandiiko wawe obikolera na biki ebiyinza kivaamu. Olunaku olwaleero ku headquarters eza National Unity Platform wabaddeyo okusabira abo abaavaawo mu mwaka ogwa 2000 okutuuka mu biseera bino ababuze n'abo abaafa. Waliwo lipooti eraga nti nno n'abalala bangi nnyo abakyaliko obuvune mu mwaka gwa 2002. Katono nnyo ku nsonga eyo. N'abalala tetwaba lipootinga butereevu. Nze wane mukono wa NUP nina omwana gw'emperera omusajja waffe wano abantu baali bamukazaako lya bajaji yali agenze Nansana kubanja essasi gye lyamusanga musajja wattu nga tabeerangako na mu byaffe bya NUP naye essasi gye lyamuttira. Kakati nze ate wane mukono nenyimirirawo kubanga sina buli muntu tujja mutwala wali tumukwase Kyagulanyi oba ekibiina. Baganda bangi baafa. Abamu beebo betukungubagidde olwaleero nga NUP. Abalala bali mu makomera. Abalala bali eyo mu nkambi z'amagye. Abalala nga Kanatta Muhammad Senti Jayuda abawane mukono mulumuli ennama abo babuzibwawo tomanyi oba tubabiza olumbe baafa tomanyi oba gye bali alamu baddamulira ba John Bosco Kibalama bannayuganda bangi naye nga jjukira nti kibadde kijja kibeera bwe kiti. Jjukira abantu be bateeka seese gavumenti netuuka n'okuziika emirambo mu mass graves ejawulo 10. Jjukira abantu be batta ku bintu bya Kabaka ebyokugenda ebugerere. Jjukira abantu be batta ku kujja kw'amasiro n'okutuusa kati ezo ripooti zaagaana okuvaayo. Bannayuganda bajja babuzibwawo. Waliwo abasuubuzi be bajja ne bakwata muno kimugunyi ne babatwala ne babalyako ssente abamu ne babatta abalala ne babatta ate ne bagamba famire zaabwe ntemwogera. Nze wane mukono waliwo we bayoolako ku basajja abasuubuzi b'obupikipiki naye abafamire yaabwe ne bajja wano ne baŋŋamba tukwegayiridde bali baatugambye nti omubaka wammwe wabyogererako abantu bammwe tubatta. Ne ŋŋenda nkyogera abasajja bwe nakyogera ne bakomawo. Naye waliwo omusuubuzi ali wano mukono w'amaanyi baamutwala ne basaba famire y'obukadde 5 okumuta. Famire nejja ne ŋŋamba ko yogera gwe namboozi omuntu waffe n'agwako obuzibu ojja kukiraba n'ensirika era ne bakuŋŋaanya miliyoni 5 ne bawaayo kati omusajja atambula kuno nga atunudde ku ttaka ne bizinensi tagwa. So bannayuganda tuddiddeyo ddala ku mulembe guli ogwa Milton Obote ogw'okubuzaawo abantu oluusi lwa nsonga za byabufuzi naye kitwale bwe kiti. Waliwo olunaku lumu we banvuga okuntwala ekyenjojo entunuulira abasirikale abaali bantwala bantaddeko omukyala ntudde nokyemmanga ntaddeko pisito mu kiwato n'omulenzi omuto ntudde nekyengulu ntaddeko pisito mu kiwato naye nga tunuulira ne ŋŋamba nti bano olunaku lwe batavuga mu nnabyabufuzi ŋŋanze baba bavugaani kubanga Walusimbi bw'otuma omwana ewamuliraana nabba emisoli nti genda onzibira emisoli 5 ku muliraano asobola okubba 7 naye n'aleeteramu egigi 2. Ate oba tokyasobola mukuba nti lwaki obbye eminwe gy'akasooli 2 kubanga omanyi ajja kuwanjaga agambe nti nanti gwe wabadde ontumye 5 nange nenteekamu 2 gyange. Abantu abo abakozesebwa okutemula bannansi olw'ebyobufuzi bamala ne bakozesebwa okutemula bannansi olw'ensonga endala. Beebo abakola ebibiina nti simanyi ebyo ebinyaga ettaka beebo abatemula abantu be bababuzaawo abasuubuzi oli mwayombye lwa mukyala n'akutwala ebyo bwe bibeera nga gavumenti efuuse ey'abeekyejo. Gavumenti efuuse ey'abeekyejo ng'emirimu mu bitongole bikuumwa ddembe bikuweebwa lwakuba ggwangali oba maamawo oba taatawo. Bwe bamutuma emukono ogenda oketta ennamboozi adda mu wooteri kwebaka. Bw'afulumawo olw'eggulo ng'afunayo awo ebigambo nga 10 ebyobulimba ng'abiwandiika ng'abizzaayo wali nti gano ge mazima. Gw'olaba gavumenti kugamba nti nabo babo bategeka kutuggyako naye nga ffe tetulina pulaani for example tetulina pulaani yakuggyako gavumenti nga tukozese mundu. Ye mwami Museveni totasobola kikkiriza kubanga be yatuma okutubega bamubuulira mawulire gamutiisa
batere bamuggyeko ssente. So ekyo ekintu kye tukola olwaleero ne tugamba nti tujjukire bannaffe ng'ojjukira ba Nelson Mandela baakikolanga. In fact no bo baziikanga na ku lunaku lumu lwa mukaaga nga bagenda ne bakola ne balinda ku lw'omukaaga ne bakuŋŋaanya emirambo gyabwe gyonna ne bayimba ennyimba ne bakwata keesi ne bawalampa ensozi kuba bo baziika ku nsozi ne baziika bannaabwe. Kitanga ekikolwa ekyogamba mbu tulabika tulemereddwa kati tuzze wa Katonda naye nedda. Ekyo kyekikolwa ekyokujjukira abagudde mu lutalo okuwafa abaliwo ebbanja nti olutalo luno tetukyalulwana ku lwaffe ffekka naye ne ku lw'abannaffe bangi. Bw'omanya nti ne be batta abamu tebaali naffe nti baali ba byabufuzi nga ffe naye abantu ba bulijjo amasasi buli omu gye lyamusanga ng'omanya nti gavumenti bw'eba embi bw'ogirwanyisa ofa naye ne bw'otagirwanyisa ofa. Kale nno kigwanidde weerwaneko. Tuyingira omwaka 2025 era gwe mwaka ogw'obululu gwe mwaka ogw'akayisanyo nga ogwali ogwa 2020. Simanyi nga mujjukira bano nteekateeka ki endala eziriwo nga mu kibiina oba nga mmwe bannabyabufuzi ab'oludda oluvuganya ze mwandiyagadde okukozesa obutaddamu kufiirwa bantu bano oba obutaddamu kuyiwa musaayi mu ngeri bw'etyo? Enteekateeka eri emu era tugibagamba. Okwenunula kwa Munnayuganda kuli mu article number 3 eya constitution. Ekikolo oluwalo eri buli mutuuze yenna okwenyigiramu n'amaanyi ge gonna okusitukira mu gavumenti etyoboola ssemateeka. Bannambooze tuli 57 ababaka ba paalamenti ab'NUP. Ne kwaba 57 kuliko abaatuvaako edda abali eri abatuniyonyonsa. Ngawulidde? Tetumala. Bannayuganda basaana bamanyi nti nga ffe twetegekera akalulu ye President Museveni yetegekera military operation. Okiwulidde? Ndowooza walabye ng'ekyabadde ekisolo. Abantu tebaalonze obadde bakuba polling station ebifaananyi nga njereere. Nekyo kyalemye ab'NRM ababiri wakati waabwe ogamba nti balina obululu 9,000. Era eyasinze okubba munne n'awangula. Ne babakwata lubona nga balina obululu obutiikinge. Ne bawa abantu emmundu ne babasaamu emmundu abantu ne batya okujja okulonda. Ne wabawo n'abalala ne bakwata amajambiya na miggo. Bano ne balyoka batiikinga obululu ne basuulamu. Newankubadde oyo yazze mu bubbi kati agenda tuula wali asalewo okulwabwe. N'olwekyo atakulekera naawe tomulekera. Bannayuganda balekerawo okututunuulira. Okulaba ffe abantu 100, 200, 300 abakulembeze mu bibiina. Tuliwo okubawa bukulembeze naye luno olutalo lwaffe lwa ggwanga lyonna. Okugeza mwami wa Lusimbi. Tweta candidate 3,000,000 kusobola okusimbawo omuntu ku buli kifo. 3,000,000 to start with kubanga ng'ovudde eri ku bifo eby'abavubuka eby'abalema eby'abakadde eby'abasirikale twetaaga bakandidate 3,000,000. Naye ate osanga abantu ate wasanga kandidate ate wayagala bamuzaala kuumi bw'omugamba nti bannange kuumi tetulinayo kandidate ndi nze njagalawo Kampala Central awo. Olidde nange Walusimbi wandaba nga njija wano emukono. It wasn't a safe seat. Nze najja kono nze candidate eyasooka wansi w'omulembe gwa mwami Museveni okwesimba emukono ku kaadi y'ekibiina empangula. Naye olwaleero mukono abalibwa nti awo waffe opposition naye obuuza wajja watya okubeera opposition. Waliwo eyakkiriza nze abantu batambula ne bajja wano baali bansaba kwesimba mu Kampala Central. Era bwe nagaana mwami Sserunjogi yali annonye wano oyo mwami Sserunjogi owaawe Kamooti yali annonye nga amboze jangu weesimbe Kampala Central ne ngamba nedda. Bwe ŋŋaana Erias kwesimbawo Lukwago naye gye yali asula. Akati nze ne ngamba kaŋŋende mukono nfaafagane n'ab'NRM emukono. Era bwe najja mu 6 kalulu saakawangula nakawangula naye tebannangirira. Ne mmala mu kkooti emyaka 4
omusango n'oguwangula ng'ebula emyezi 9 ebula emyezi 9 ne palamenti eggweko akati bw'osangawo olwaleero ng'ogamba mbu abantu b'emukono b'opozisoni nga mutandika kufaafaganiraawo nga muyomba nga mukyawaganiraawo mutuuka n'okunyula abatanatuuka kunyuka gundi nomboze vaawo so nga mu lutalo kwenunula buli muntu yenna oba omwetaaga okuva ku kaana akato okutuuka ku mukadde akola ki asemba. Nawulirako omu mu bakulembeze ng'agamba nti kyandibadde kirungi bwe mulaba nti nno ekitundu kino mulimu owoopposition nga mulina endowooza y'emu si wa Nuupu naye wa kibiina kirala naye ng'ate mulaba nti nno ye nga ate amaanyi mangi musobola okugatta mwenna ne mugaakasita endowooza yaffe y'emu okugeza ekisolo bw'otunuulira UPC yafunye obululu ndowooza 300 FDC nayo bwetyo PP nefunanga 100 Nuupu negenda mu bululu 9 singa mwabadde mwetunuulidde ne mulaba nti no Nuupu yesinga bana abalala tusobola okugatta obululu buno oba oli awo ne tuperereza n'ab'ekibiina ekya National Resistance Movement okutwegattako oba oli awo kyandibadde ensonga yo mugitunuulira mutya okulekeraawo okugjawo ekyo kyoyogerako obutaba nti nno ebintu bigootaana. Ekisooka abaana b'abantu Katonda yatukola ffenna nga tweyagaliza kituufu si kyangu kyakutuukako naye nze kyenzirayo era ku balonzi oba abakulembeze baganye okwegatta mu abalonzi mwegatte. Ensonga y'ekisolo yabaddemu ebintu bingi. Ekisooka Mwami Museveni mu kalulu kali yatunuulira mu kisanja buli kisanja agenda ayiga obwannakyemalira n'abulinnyisa eddaala. Mwami Museveni wakati wa 16-2021 by election yamuleetera Agulanyi. Okuva olwo bwe badda mu kisanja kino ne bagamba nti tetulina kukkiriza opposition kuddamu kuwangula by election yonna. Era yakyogerera Kayunga n'agamba nti tugenda kubalaga nti newe muzinire essaawa 21 fabeenaale tujja era ne batwerangirira. Nze nali Kayunga nga nze nkutte empapula zanna kwedde bwenti mu ngalo nga tuwangudde ne batatulangirira ne tugenda mu koti ne tuwaaba omusango koti negaana oguwuliza negamba nti gwe twawaabira teyategeera nti twamuwaabira so nga ate yateekamu ne defense. Akati eyo nsonga emu ti Mwami Museveni tetayagala kuluzinga by election yonna. Ekyokubiri bano gamba nti UPC yawangulako eri mu mambuka. UPC n'NRM tewakyali njawulo ekyo njagala okimanye kyekimu kati lyekkubo lyekutte. Akati ekyokubiri olutalo lwabadde ekisolo lwatuuse ekiseera ne lufuuka lwa ddiini ng'abakatuliki bevuganya n'abakristaayo era nkula baalaze nti abakatuliki tebaalonze tebagenze kulonda si lwakuba tebaagala naye nti abakristaayo bakutte amajambiya n'emiggo ne bateega abakatuliki mu maka gaabwe nga bagamba tosobola kukyama wali polling station nga bakumanyi nti oli mukristo eyo mbyala abantu baba beemanyi kati abakatuliki bonna tebaalonze n'abaali badde abaffe nga omusajja mukristaayo nga wa Nuupu asooka ekya Nuupu n'akiyimiriza n'agenda amala ekyeddiini kyova olaba enjawulo mu bululu yabadde y'amaanyi nnyo. Ekisatu bwe bwavu obuyitiridde obuli ekisolo abantu bali mu mbeera embi eri nkubuulire naye oyo kandidate eyawangudde mukyala Kifeeza Ngabirano bw'omubuuza ssente gye yabadde agaba yabadde agaba ssente naye omanyi NRM yeyawuddemu emirundi ebiri olwabwe lwabadde lutalo lwa piraawo abamu ne balwanira eno sayidi abalala ne balwalira eri sayidi kati abamu baabakozesezza mundu nga balina n'obululu obutiikinge yona yafunye emitwalo 4 nkulayiriro y'omukazi teyawezezza bululu 4,000 naye mu box yawezezza emitwalo 4 baatiikinze nga butiikinzi nga bassaamu oli omula kozesa ssente so akalulu k'ekisolo kabaddemu dynamics nyingi nnyo naye singa akalulu ako kabadde kagenda nti abantu boogere abantu basiime nga tewali influence ndala yonna NUP kyabadde very clear nti yabadde n'omukwano gw'abantu nowanda nti naye batuuse okulonda
balonze independent ngolaba era abantu abalinamu omutima ogujemera ki kubanga oyo omukyala wa independent ye yawezezaayo ku bululu ebyaddala kuba tetugamba kalulu tulina okukawangula naye twagala tukaluzinge nga tewaliwo nsonga ndala nti omuntu bamukutte n'obululu direct nolwekyo abantu bamanye nga tugenda mu kalulu tetugenda mu kalulu ka mirembe tugenda mu lutalo ekyomululu no kigenda kusukkawo nnyo kubanga mpologoma nkadde eteegera ku lujja eba tekigga nolwekyo abantu kubagamba nti okusooka byonna oba oyagala obukulembeze oba toyagala tubadde tukusaba muveeyo mwenna mubeere ba candidate ne ku bifo bye mwalirabye ng'ebyokusaaga nabyo mubyesimbeko bassebo ne banyabo era Walusimbi waddemu ab'amawulire kati nze nga bwendire mukono naawe nkuyita ssebo tetunnaweza bakandidate betwetaaga ku buli kifo kaakati bwe tuvaawo twagala abantu bategeere nti tulekerawo okulwanira mu centers ze tuyita ez'omu kibuga nze ndaba kati n'entalo zitandiikiriza wadde ne mu bibiina byaffe nti olaba abantu nabyo abantu baagala beetememu nti MP bamutunuulira mu ngeri ey'enjawulo bamutikka omugugu bamwogerera bingi bakola ki bw'obaddeyo leero ku kitebe n'olaba nga abaana balumba kwegamba nti tuleme okukola eyo gye bayita transfer aggression nti nno olw'okuba omwami akukubye ng'oli mukyala nawe n'okubamu akaana n'akaana ne kakubamu akabwa ne kasamba akabwa n'akabwa ne kakwatamu akakoko nti abantu abamu batandika okulaba nti Museveni atulemeredde nti kati katukwatemu Nambooze gwe atuli okumpi wakuma wakwata ensoloso zeruma atudde ejja kutonga kankuwumuzeemuuko tukomewo ampuliriza omulungi mubaka w'abantu ba Mukono municipality munnakibiina kya National Unity Platform Betty Nambooze bakireke gwendi naye temuvaawo tukomawo Lutindo wano ku Lubogola Simba Walusimbi Vans mu studios ogikutuusaako Honorable Betty Nambooze mubaka w'abantu ba Mukono municipality munnakibiina ekya National Unity Platform gwendi naye engule ya Lubogola Simba ennaku z'omwezi zigenda kubeera 8 wali Eruweero mu Nimrod wetugenda okubeera kakati olunaku tukutegeeza nti munnaffe ali eyo ngo oyagala okubaako kyogaba leeta olugoye wano leeta olugoye lw'owulira nti nno bw'onoolwejjako naawe lujja kusigala ku mutima oba suuti oba mpale oba saati oba boarding oba kanzu oba kooti tugende tusobole okuddiza ku bannaluweero njagala okwebaza abantu engoye bazireetedde ddala wano mu bungi mwebale nnyo mwebalire ddala KCB Bank for people for better be batuusaako engule wamu ne Uganda Revenue Authority developing Uganda together gugema kampuni gasedduge agatadde ssente mu ngule ya Lubogola Simba ate n'amakampuni amalala kaneeyongereyo ewa Honorable Nambooze ate tusobole okubanga tugenda mu maaso n'omulamwa omulala mu ddakiika entono zino ze tusigazza President Museveni yabaddeko mu bitundu ebya Kibaale mwami Museveni yabaddeko eyo ng'ayongera okutaanya enkola eya 4-acre model enkola eno ekyokulabirako kyabadde kya mwami Byamukama ono minisita ow'ebyenguudo omubeezi era nga bingi byalinako omuli enkoko omuli ennimiro omuli n'ebisolo n'akubiriza abantu okwongera okulaba nti nno nabo batwala enkola eno okutujja mbwavu bwe yali ng'ayogera wamuwulira bulungi ng'ayogera ku nsonga y'emmwanyi yakkaatiriza n'agamba nti nno si kirungi kwesiba ku kimu mwabeesiba ku mmwanyi n'ebirala gyebiri tusobola okulima ebirime ebirala tusobola n'okulunda saako n'okulunda ebyennyanja so bwe twesiba ku kirime ekimu singa wabaawo obuzibu tuba tugwa mu ntatanga eggwanga eri okulya kwaffe nga bannansi saako n'ebyenfuna okuyingiza ku nsimbi Mukyala Nambooze ku nsonga eno eya 4-acre model mwami Museveni gy'aliko kati nga tetunnagenda waliwo okulayini wano atugambye ate nga kikulu tusasire bonna ab'emmamba bazzukulu ba Gabunga olw'omutaka
yaseeredde butusinze nnyo Ssaabasajja twakuumye bubi ate ennaku iyitiridde tukuumye bubi nnyo bagenze speed ate okimanyi teyeesiira munnange awo neera gutusi ddala Ssaabasajja katusaasire bannaffe ab'emma tubasaasira ate tusaba Mukama abayisi mu kulonda gabunga mirembe baleme kubeera n'ababika birimu nsowole n'omutaka aterekebwe wa ate Mukama muwumuzi mirembe ate jjajja anaddawo atwale maaso ekika ekyemma obutabasookera kate nze gunsinze nnyo kubanga abaana b'ennyonsa be bannansuubuga be bamutebi kitalo nnyo Mwami Museveni enyabo tali mu kampeyini ya kuzaawo bya bulimi anga talina busobozi nga ye okukikola ekyo omuntu anazaawo ebyobulimi azaawo nteeka gavumenti ekola policy ye Mwami Museveni ali ku level bayita policy okuteekawo enkola abalina okussa mu nkola ebintu ebyo bali eno ku madisiti ate takyali bakozi tulidde munnange disitulikiti zonna kati anyewo kumpi byafuuka bifulukwa abakozi b'extension workers tebakyaliyo abaligenze wakati Mwami Museveni wajjawo n'agamba omuntu nti bannange mulunde ne ku byennyanja n'agenda olwo omuntu aba ayiza okulunda ebyennyanja kubanga okulunda ebyennyanja tokwogerako bwogezi it's a technical thing ddala omuntu ogenda wali ne bamusasa ebyennyanja babirunda bwe bati tibakola bwe bati naye etali extension workers mu byalo ne bw'onoogenda ku mukolo ogumu n'okyogera kinaakola ki Mwami Museveni buli wava mu maka ge okufuluma State House akozesa obuwumbi 2 obwa ssente tokkange yagenza okulambula tegiweza wadde obukadde 3 kwegamba n'olaba okwonoona nze lumu yali ajja wano emukono ne muwandiikira ebbaluwa ne mugamba tojja sente ezaali kuleseza oba otuweereza tuzimbemu eddwaliro akati mukunziramu kyeyakola bwe yajja emukono n'agenda wali basekawo akaguwa n'asimawo 2,000 n'agamba ab'emukono mbawadde hospital oluvannyuma ennyo badde ebizimbe byali mu dispensary ey'edda ne babigamba nti kati hospital nga bo balinga abagamba nti ebizimbe biri bw'obikyusiza erinnya ekibadde dispensary n'owandiikako nti hospital mbwolwo oba ofunyewo hospital era wakyaliwo omusawo omudokita era bannansi benabo be waliwo woodi emu ey'abasajja ey'abakazi ey'abaana ey'ab'omusujja ey'abasiriimu ey'abalongoseddwa twegamba ng'olabira ddala kusaatira naye nga ssente ezimuleeta emukono zaali zimala ozimba eddwaliro nakimulaga so zino ssente zaakozesa ng'agenda mu bantu singa azijja ku president's office kubanga Mwami Museveni alina obuwumbi 197 baabussa mu budget tetukaayana nakwo tetumugamba waakiri tuddizeeko hafu tugyongere minisitule ya agriculture n'eya health zo zaakugabira bazinyi ku mikolo eyo gyayita mabaasa olidde akati it is very okumutwala atuuka eyo disitulikiti yonna n'egenda ku stand still nti president yazze kakati tugende ku byalambula olambudde wa byamukama minisita Iseka bwe yali vice president ye yali omulimi asinga mu bimuli ng'era abantu bonna bagamba tugenda tema ngalo okuyiga kulima Kiseka olwava ku bwa vice president tema ngalo yasaana abantu ne batandika genda ddundu wa specioza nga bagamba specioza era gy'osomere wa specioza okulunda enkoko nga buli boosanga tugenda wa specioza kuyiga kulunda nkoko tugenda wa specioza olwava kuba vice president eddundu bw'oyitawo walinga awaafa nnyinimu abantu ne batandika otambula nga bagenda ekakiri tugenda wa Gilbert kuyiga kulima apple and rice oyo nno yabiteekamu n'amasaali nkuyigiriza okulima apple manyi okulima kimanyi buno obumye bwabwe baliira ku nnyonyi dodododododo abantu ne batambula ojjuka kakiri
kakati Rwanda olwaleero bw'ogenda obuuze Gilbert Bukenya nti Upland Rice yalagawa yennyini asobola okuba nga tajjukira nti yalimako ku muceere oba yagukubirizaako ku bantu bw'obuuza spesiyo maama wali mulunzi wa nkoko sepesiyoza takyalina butako kakatakula buno emmanju obweriisa bwokka yo ewakiseka nekuba erigenda ewuwe eryaziba so ono mwami lya Mukama abo abantu be balondamu be bantu abali facilitated okuteekawo ebyo ebintu naye nga osanga ku faamu tebivudde mu maanyi ga faamu eyo wabula amaanyi amasake era enkya ono mwami lya Mukama singa n'alegerawo okubeera minisitule jagendayo mubuuza nti bannange omulimu ekyokulabirako eyaliwo anaaluwa nga taliiwo ekyamazima mwami Museveni mu kampeyini nga sente azadde mu ebyo ebintu ova olaba kati aba UCDA bo we basalawo okubeera professional ne bamugaana okuyingira ne bagaana ebyobufuzi mu mwani babagobyewo sente azaagala mu operation were creation ekulemberwa muganda we kali musale sente azaagala mu ministry eri minister gwalagira ezo ze sente zennyini ezikwatibwa Museveni ali mu kampeyini kyovalaba abanga atambula awulira nti ne Kyagulanyi atambula nga Kyagulanyi ye poliisi emugaana nti omukulu mwami Museveni ye ku kagezi ke kuliko ekintu kimu kalu kusigala mu buyinza entering self into leadership nti asigadde atya mu buyinza okuyinza kozesa all government facilities for only yourself ate takyanoonya na buyinza nti no ye asigale ku bwa president mwami Museveni ali mu kuzimba bwakabaka bwe obwa Uganda talina we yeraba walala ayagala bamugye Nakasero bamuserengese ku kijja wali Kololo Honorable Betty era wali Nakasero bagende ko omulangira alinze zivuge amutikira omulangira ali n'abazzukulu ennaku ezo nalabye ekintu osobola kankyogere kino nga kisinga ekitonotono naye nga kinene mu social media omwo mulimu mukoddomi wa Museveni anyumya olunaku lwe yagenda yagamba nakwana muwala w'omusajja omu gwe bayita Museveni ti olunaku ne lutuuka nga nina okugenda mu maka g'omusajja oyo okweyanjula era ndujjukira bulungi nnyo olunaku olwo ne ŋŋenda e Nakasero neŋŋamba ye Museveni n'abako abakyaziza mu State Road egamba nti famire yaabwe yetwalira ddala kati nga balangira tebalinayo bulamu bulala bwe balaba outside State House. Honorable Namboze waliwo ku bantu abakyasobola okubeera n'ekifo nga mwami Byabakama kyalina abantu bano boolowoleza ddala enkola eno mwami Museveni gy'atambuza tebalina yadde ogiganyulwamu kwe bayinza gifunamu kyantino tumwami Byabakama tino asobola okulangirira ebirala ngamba Byabakama ono ali ku fo ekamodo kankubuulire abalunzi b'ente mu Western Uganda baba forcinga amataba gaguza kampuni emu bagatiringi 2 lita kyetaagisa omusajja okukama amata lita 5 okugula akacupa kamino wota anyweko amazzi ate nno sikali akalw'enzuli kuba kukagula 2,000 abalunzi abo bwe bagenda okugula eddagala ly'ente ku katale wano e Uganda lya bicupuli olw'obuli bw'enguzi obuli mu Uganda nabawulira ennaku ezo nga bagamba nti balinnya bakwata munnaabwe omu ne bamupakira n'agenda e Rwanda n'agula eddagala alikomyewo e Uganda basobole olikuba ente kubanga eri e Uganda lya bicupuli litabusi eyo yembeera omulunzi mwatambulira omulimi wa Uganda nze nnima wano ewange manju ng'okugezesa naye okuggyako gamba nti kannime kisanyisa okulima naye bw'oba otudde kubala sente ze weetaaga okulima lumonde nga neeyamuguze
yakusinze dda. Ne bw'oba ng'okozesezza mikono gyo tokyasobola kulima kintu kyonna mu Uganda nga tokifuuyidde. Naye embeera eyo yonna yajjawo etya nti kubanga eggwanga lyaffe eryabali b'enguzi buli alina akasasiro yenna amukasuka wano. Olaba wano bagamba nti omuceere wano mu Uganda abantu baguleeta oguyite Tanzania ne bapaakinga mu bukutiya bwe Tanzania ne bapaakinga mu bukutiya bwa Uganda kwewala misolo naye nga teguba teguvudde wano. Kyekimu n'abo amakampuni gafaaga ga sukaali gakiraba nti osobola okunona sukaali ecuba n'omuyingiza wano mu nkukutu waliwo minisita omu ow'ekitiibwa ennyabirimu ebyo ne bamwandiko oyagadde kaki oba kyenjagala okugamba nti enteekateeka yonna mu nsi yonna sirina we mmanyi mulimi we yali alimye profitable nga tali subsidized. Okulima walodova tekuvaamu ssente mulimi yenna okusobola okufuna mu kyalima ateekwa okubeera ne subsidy. Ekyokubiri abalimi we batasobola ku level omanyi commercial farmer gwe bayita commercial farmer. Omuntu alina ennaanansi emitwalo 10 ne gyengera ku lunaku lumu nga gyonna limukiremu emu. Kiro 2 ng'ayise mu sayansi osobola ogenda katale k'ensi ku bubwe nga ye ng'osobola okunoga leero omutwalo gw'ennaanansi nga gwonna gwa kiro emu oba kiro 2 nga buli nnaanansi gy'onoga ya kiro 2 nga zayengedde omulundi gumu nga oyo yagamba mbu ndi commercial farmer atunda katale k'ensi yonna. Naye ono anoga ennaanansi eno neeyengera eno ng'erimu hafu kiro eno erimu kiro emu eno yageze erina kiro 2 kano kalimu kwota kiro. Oyo omulimi oyo tasobola kwetwala ku level ya commercial farming. Kyova olaba emmwanyi zaavumirira nti tusobola okuvuganya kubanga emmwanyi ne bw'oba olina ekikolo kimu osobola onoga emmwanyi y'emu n'owe Brazil gy'anoga. Naye bino ebintu ebirala nti kati ngenze mu fish farming for example nsobola okulunda wano ebyennyanja ewange emukono byonna ne mbijjamu ebyennyanja emitwalo 10 nga byonna bya kiro 2 nga byakuze ku lunaku lumu. Abantu olinawo wali n'ennyonyi oba nnyo gwe nga fama oba yammwe nga union y'abafama oba yaggwanga totikkamu ebintu ebyo bitwale katale k'ensi yonna. Ate bw'otuuka katale k'ensi yonna ng'otutte bimuli for example oba otutte ennaanansi atandika kubuuza mutulage ku mateeka agafuga abakozi e Uganda. Manyi bw'otuuka musize bweru n'ebyo babikubuuza mulina amateeka agafuga abakozi. Waliwo eyambulira nti ebimuli bya Uganda byadiba kati mu kubanga baabitwalanga nga biriko omusaayi nga bali bagamba omuzungu omuwe ekimuli ekiriko omusaayi obanga amuvumi oba omuwemudde. So wakyaliwo ensonga nnyingi nnyo lwaki tetunnatuukamu ebyo mwami Museveni byagamba nti naffe tujja kulima emicungwa tuvuganye katale k'ensi yonna naffe tujja kulima ebijanjaalo. Nagenda lumu Uganda ng'ekoze omwolese Dubai wagulira ogwaliwo about 3 years ago Uganda we yamala oba emyezi 2 miramba ng'eyolese Dubai ng'enonye basuubuzi bagula ebintu. Omusajja yajja n'abagamba nti nze njagala ebijanjaalo nga bimyufu naye nga munampa kiro yasaba kiro emitwalo 4 buli lunaku okumala simanyi emyaka emeka. Kati ekyavaamu Uganda omanyi bwe yamugamba jangu tukuwe ettaka obyerimire nja kukuwa ettaka kuweerere obyerimire. So kubanga bo abo ebyo ebintu ebirala byagamba lwaki ffe tukyasaana okussaamu nnyo amaanyi mu ezo cash crops kubanga levels mwe tusobola okukanyiza bwe tumala okubeera excellent ati mwanyi then tusobola okugamba nti bannange mumanyi tulimeko ne ku mmere. Naye emmere ya Uganda tosobola na kulima egundi embalala bayiwa amata ng'etteesa abantu balya miyembe enjala ebatta nga tolina wadde system
etwala amata ago gajja ku faamu n'ogawa abaana ba Uganda ku masomero. Abaana ku masomero basitanjala, gwe amata g'abantu ogagula sipengi 2 ng'ate bw'ogatwala Kenya. Twatwala amata gaffe. Amaliriza kino. Tuganda tutta amata Kenya. Ne batugamba amata, mulekerawo tubuza amata gammwe kubanga mugakanisa ngalo majama. So bwe tuba nga tugenda kukwata bintu birala tubitwale katale k'ensi yonna. Tikutandikira kwa mulimi omu. Gavumenti eteekwa okwewaayo okuteera ddala ssente mu by'obulimi. Ate n'ejjanga ebigoberera the all value chain okututuusa ku level egamba nti nange kati nina amata gange njagaguzaako Abamerika bampemu $. So ensonga mwali Museveni gyaliko ekyabuliramu ddala oba gw'olaba tejja kukola mu ddakiika emu tufundikire. Gyaliko Museveni tali ku bya bulimi singa byaliko ibulungi nti nno mulimu ogugwe guli mu kukola policy n'agireeta mu parliament ne tusupportinga with budget commitment. Tuteeka sente mu by'obulimi ddala ne tuteeka sente mu by'obusuubuzi ne tuteeka sente mu democracy. Olwaleero olabye tufundikirawo nale bwakadde. Yes, amawulire galaze nti twalina NGOs 1,400 tusigaza 5 egiyise. Tusigaza 5. Olowooza sente ezo zaali etranslatinzeemu market yenkanawa eri omulimi waffe. Olwekyo ebintu ebitusibye si byebyo byogerako, naye yafunirawo oluwenda ti n'akasente akatono ketuteeka mu agriculture ate nako n'akatwala nga yeefudde agenda okwogera eri abalimi. Neeyanzizza nnyo neeyanze Honorable Nambooze, tukwatagane Mande eddako. Kale ssebo bandabire. Wangaala maaso moogi.